Ebintu ku saidi y'abakozi abakolera mu ggwanga lino erya Saudi Arabia bikyuseemu anti abakulembeze abatwala eggwanga lino erya Saudi Arabia bwe baguddewo enteekateeka empya ey'okuddamu okuba nga bawandiisa buto abakozi mmwe abayingira teekako nammwe abali mu kuyingira. Ensonga lwaki kino bakikoze tugenda kuba nga tugibannyonnyola mu katambyako akaddako. Njagala musooke mukawuliriza bulungi mbawe ensonga lwaki bazzeemu buto okuba nga bawandiisa abakozi. Yenze Shila Adita imbeera intuuse bulungi nnyo obbatuusako updates ku biki ebigenda maaso mu nsi yaffe Uganda tekako n'ebweru wa Uganda. Nammwe bankuba kyeyo obutambi bwammwe imbuteekawo wano kiri eri gwe okukeera ku makya n'obeera nga osubscribinga osobola okuba nga otwegattako. Obutambi buno wembuteekawo imba inkusuubira okuba nga obuwa like okomentinga tumanye endowoozayo teekako n'okuba nga okwata ku kadde buli vidiyo yonna etuuka wano ereme kuba nga kuyitako. Olunaku olwaleero obutambi bungi nnyo obuyitinganye Abanayuganda naddala bankuba kyeyo nga bali mu kwemulugunya lwaki bazzeemu buto okubanga babajjako ekinkumu ku ngalo okubajjako emmunye n'ebintuntu ebirala era nga bali beebuuza kiki ekigenda mu maaso kyekiguddewo. Kati nno waneeno wenjagala okkabatemera naddala mmwe abatolosi ku sayidi yammwe ebintu bigenda kuba bubi nnyo 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 lwansonga temuyina impapula intuufu ezibakkiriza kubeera mu ggwanga lino. Mbategeeza nti nno iggwe wenna kino ekintu bwe kikutuukako expectinga nti bali mu kuddamu kuregisteringa buto mu system eno eya Saudi Arabia. Wabula bw'otuuka okuregisteringa n'olaba nga bakutaddeko empingu nga bakuyingiza ekkomera manya mu ggwanga lino erya Saudi Arabia olimu mu bumenyi bw'amateeka empapula zo teziri qualified kubanga obeera mu lino eggwanga. Njagala tugendeko mu kana akatambi tusooke tukawulirize mbawubemenyemenyere ensonga lwaki kino kyazzeemu okukolebwa eri gwe eyamisinze amawulire gano ataagafunye ogenda kubanga ogafuna olunaku olwaleero. Katusooke tugendeko mu katambi ate era tukomewo. Mujebaleko mikwano bakozi bannange mu ggwanga lya Saudi nga tolina kizibu ky'amaanyi totoloka. Nga tolina kizibu ky'amaanyi totoloka okwegatta ku bakyala abatolosa n'abaami abatolosa. Saudi etabuse. Atannafuna kizibu tonnakimanya. Abakyala abatolosa n'abaami n'ab'emirimu gibaweddeko tebalina mirimu bateeseteese nabbasuula bweru wa bizimbe. Mukyala gwali mu contract nga tolina kizibu totoloka. Bw'oba olina ekikutuddemu eky'amaanyi genda ku poliisi. Mwono yanguyibwa afazali okudipootinga amangu nodda mu nsi yo. Okusinga okweyongera okuba mu bumenyi bw'amateeka Saudi etabuse eriffe omuddugavu. Meeting zituula lwaffe abamenyi b'amateeka. Twegenda. Akatambi ako ndowooza mukawuliriza bulungi era nga nsuubira nti buli nkuba kyeyo yenna akatambi ako okategedde bulungi kubanga yadde onookola otya oba ogenda kukola otya oyina okuddamu okuregisteringibwa either nga otuuse ku kisaawe ky'ennyonyi oyagala kufuluma Saudi Arabia kuddayo waka bagenda kuddamu bakugyeko ebinkumu bakusikaninge amaaso bamanye nti omuntu ono abaddemu mu ggwanga era abadde mu ngalo z'ono bwati ne bwati ne bwati. Wabula we banaakusikaninga ne balaba nga ebinkumu byo bikontana ne details oba ne documents ezikukwatako ogenda kubanga ovunwanwa oba okubanga osasula enkasi. Tukijjukire nti no tulina baganda baffe bangi abaali balowooza luli nti oba otolose n'oyagala okuddayo ewaka n'otuuka ku kisa simanya ogenda ku embassy simanya ne bakutwala ku deportation center ebyo nno baabisazaamu dda. Okugenda ku embassy olina kwetaaga bbaluwa ya poliisi. Okugenda ku deportation center embassy yina okuwandikira ebbaluwa okurecruitinga okubanga ogenda ku deportation babeere nga bakudipotinga okudde waka. Ndowooza mulaba baganda baffe bangi nnyo abagenze ku deportation center nga ya process yabwe y'okukomawo ewaka ekyagaanye mpaka olunaku olwaleero olw'ensonga bakama baabwe tebannaba kubanga bakilalifayinga nti omuntu ono nze muyina oba namuta. Ekyo nno kigenda kubanga kibalemesa. Kaakati enkola eno ezze nga baagala kumanya omuntu ali mu contract yakuyina
walimu enkyukakyuka bukyanga ojja mu sisitimu. Abamu ku mmwe ensonga eno lwaki bazzeemu baregisteringa, abamu ku mmwe bakama bammwe abasayininga ku contract yammwe nga balaga nti nno babaleese bagenda kubanga babafandinga mubeere nabo nga baafa, nga that person eyakuleeta ali diseased, bagenda kuddamu bakuwandiike buto mu sisitimu n'omuntu oyo omupya gw'oli naye. Abamu ku mmwe nga mwadduka buddusi mu biyumba, mukamaawo n'omuddukako nga tannaba kuteekako ku registeringa muli kugamba nti no omuntu wange ono nkyali naye. Bw'ateekayo n'agamba omuntu ono yanzirukako, that means mu nsi muneno oli mu bumenyi bw'amateeka. Abalala ku mmwe nga mwajja ng'abantu nga companies ez'abaleeta zaasenguka oba nga zaavaawo oba nga baagijjawo oba nga baagiteekako bbaani obutaddamu kuleeta bakozi bonna, wabula mu ngeri gye baakuleetamu ate kampani ne bagikyusa neevaawo, kampani eyo neetawaayo mannya gammwe na kubategeeza nti nno bannange abantu iffe ekifo bwekitewe ekiti kivuddewo, nammwe mugenda kubanga muddamu muwandiikibwa batyo mubeere mu system babeere nga babategeera. Anti kati mukiraba nti nnaku zino n'okusindika ssente mu bbanka tekikyakola bulungi. Bangi nnyo bagenda mu bbanka nga baagala okusindika ssente mu ggwanga ne zigaana okugenda oba ne bagaana okubasindikira ssente nga bamaze okukebera mu system nga ebintu byo tebikwatagana bulungi. Ndowooza munfunye bulungi. Ate era wano eno we tugwiridde ku mawulire ga Munnayuganda munnaffe aguddemu ekyekango oluvannyuma lw'omubaba gwakolera okujja ku live kwabadde n'atandika okubanga ajjayo obusolo okubanga abulaga abantu. Akatambi kaneeno nasoose ne nkabakolera luli munnaye ne babeera nga bakajjayo nga bagamba nti nno kamenya amateeka ga YouTube. Tugenda kubanga tukabikakokko mubeere nga mulabako bitono ku bitono ate era tubeere nga tukomawo. Hena Saudi hada friend ana. Daba. Nagwe. Wogenda gisa. Genda eri kirabe gasiya. Kijja kukwata. Nga kikwatani. Sabo kijjayo n'amanege gonna. Ngo mukapa wallahi kali sajja gwaka kugalisawo live yango linga amazi. Katono ne muwala wa musange nga ajjeyo ogusolo. Okakasa. Agamba mpuno leka mbaleke mulabe ogusolo n'amanege. Ndabana gwa bulaka. Lwaki gwa bulaka? Olabye olutalo lwembeerako wano. Omuwalabu omumulabye waabajjiddeyo akasolo, ajjeyo akasolo n'abeera nga akalaga. Kati nno kineno akikoledde ku live ya Kadama we waabadde ng'aliko abantu bayogera nabo, ye omusajja n'ajjayo akasolo n'abeera nga akalaga. Nsiiba mbagamba nnyo nti nno abantu beeno baseegu era nga emisango egisinga egy'okukwata abakazi giri mu mawanga gano ag'Abuwarabu. Omuntu ajja kujja ambuuze lwaki abantu abo bakola nnyo ebintu ebyo, lwansonga bano abantu they are not given a chance exploringa okugendako mu bifo ebirala, okubeera mu mbeera z'abantu. Babeera muli mu nnyumba nga babalunda babanga bisolo, kyofolaba embeera zaabwe ziri world, tebayina embeera nga zizo nga gw'omuntu. Ate nga kinene ngenda kinenyeza omukozi, ensonga bwetyo olala bwetuukangawo tokwatanga katambi n'obeera nga okateeka ku media. Ebintu ebyo bikyamu biyinza okuviirako obuzibu. Omuntu oyo ayinza ovaayo n'aclaiminga oba famire ye negamba nti munnange omuntu ono yagwa eddalu, ebyo ebintu byakola tabitegeera, ono amukutta akatambi n'abeera ng'akateeka ku social media. Ekintu ekikyamu mubeereeko n'emmizi. You need to have confidentiality in you. Naddala mmwe abakola mu nnyumba z'abana abantu, you need confidentiality. Obeere nga buli kimu ekibadde mu nnyumba kisigala mu nnyumba. Toddamu kukwata simu yo nti no recording something like that olwokuba oyagala okukakasa public nti this and this is going on, kino bwe kitegenda mu bulamu bwange. Iffe bw'oyagala okukakasa tetugenda kubeerayo ng'okaaba. Iffe bw'oyagala tulabe tetugenda kubeerayo ku biki ebigenda okuddirira. Yes, tukimanyi nti no mukama wo akusumbuwa, tukole tutya? Tukimanyi nti no mukama wo ajjayo obusajja n'abukulaga kati what do you want us to do? Oyagala tukole tutya? Tukuwane, tukukabireko, tukukwatibwe ekisa. Olaba akajjeyo n'akalaga mu bantu bonna.
ku nkumu n'enkumu y'abantu ababadde ku live yo olwo mubeera mwekka kibeera kitya. So mbasaba mubeerenga n'obugumiikiriza mu bintu ebimu, learn how to deal with situations, muleme kufuna buzibu. Wabula ng'ate era wano sigenda kuvaawo nga sibalaze katambi ka muganda waffe munnange eyakwatiddwa n'abeera nga ateekebwa mu kkomera oluvannyuma lw'okusaba ssente ze z'abadde akolera emyezi gino gyonna. Kigambibwa nti nno omuwala ono olwasabye ssente babeere nga bamusasula, mukama we kyeyakoze kiri kimu kwe kumukkako n'amuba emiggo egyabuze okumutta, ate teyakomyawo n'abeera nga amuyitira abannamateeka babeere nga bamuteerawo mu kkomera. Era bwe twogerera wano eno muganda waffe ali mabega wa mitayimbwa gy'akabira amaziga. Katugendeko mu katambi tukawulirize ate era tukomewo tubeere nga tufundikira VTN. Kadama bamusibye era wetwogerera obudde buno ali mabega wa mitayimbwa. Bannange gwalaba akatambi kano nkwegayiridde katambuze tulabe nga katuuka ku kampani eya Efraimu eno ng'eri opposite ne Arua Park. Tulabe nga tutaasa sister waffe amannya g'ono omukyala ye Kahunde Edith ng'entabwe kwevudde. Omukyala ono abadde akozesebwa mbiyumba ebisoba mu 3 ng'olwaleero we bamugambye ogenda okukola n'abagamba omubiri mukoowu. Boosi w'omukazi kwe kumukwata n'amukuba. Bw'amaze okumukuba n'amugamba leeta essimu. Omuwala bw'agaanye okuleeta essimu omukazi kyakoze kwe kukubira poliisi n'awaayiriza munnayuganda munnaffe nti abadde agezaako kumukuba era poliisi wejjidde n'ekwata mwana muwala ono nga wetwogerera obudde buno emututte bamutadde emabega w'emitayimbwa. Bannange omusaala olunaku lwaleero katwogere ku musaala ensasulwa. Tokkiriza kulekera mukamaawo ssente, tokkiriza kulekera mukamaawo ssente, era tokkiriza okukola emyezi ne gisukka 2 nga tonnaba kusasulwa. Jjukira abantu abamu buli lwokola ennaku ezisukka emyezi egisukka nga mukamaawo takusasula nga tolagaawo embeera yonna emulaga nti ssente ezo ozaagala, balowooza nti ssente ezo tozeetaaga. Era abamu ku mmwe obutasasulwa buno bumanyi n'obbateeka mu bizibu nti ogenda n'olinda omwezi ogusooka n'atakusasula, ogwokubiri, ogwokusatu, ogwokuna, w'otuuka mu myezi 5 ng'olaba tannaba kusasula n'ogezaako okubanja. Abamu ku mmwe babakanyuga ebweru, abalala ku mmwe babatwalirawo mu kkomera, abalala ku mmwe mutandika okufuna ebizibu. Okwewala ebyo banjirawo ssente, tosukka myezi 2 nga giweze mu myezi 2 bweddu nga ne kapanka ne muwala we tebanaaba. Oba bananga abange basiiba obutanaaba. How can a normal person spend 2 months? Naye ani yagamba omusaudi nti talina kunaaba? Ani yamugamba nti tolina kunaaba nti bw'onaaba kale ekuvaako? How can a normal person spend 2 months nga tanaaba? Kati olugwamala kwate ku mmere nze njiri. Ndabira ddala ate wali ogusajja gwa nse gwe ogufumba. Nagwo no tegunaaba. Ate n'ennaku zino tegukyasaala. Gwalinga gunaaba no ku Lwokutaano naye tegukyasaala. Guweza omwezi. Banangu baba basiibye obutanaaba. Ndabira ddala ng'ettako libunya. Yena kapanka ye kumanti yeta muko w'amazzi ne bwe bamulya tanaaba. Omusaudi bana abasiraamu bwe bakulya olina okunaaba. Ono wange tanaaba ne bwe bamukarakata batya. These people have life. Ndabira nga sinnaba kufundikira vidiyo eno neeyongera okukujjukiza nti no bw'oba onkubiddeko nga weeyambisa Instagram page yange tekirina buzibu, jangu obeere nga onkubirako, wabula sooka ofollowinge so that ogende okunkubira essimu munnange ng'eyitamu bulungi ate era nga entuukako direct. Awe mbasabira mujje tubeere nga tukwatagana ate era nammwe mwenna abanneetaaga ku mikutu emirala kwendi nga nkozesa Sheila Adita page. Ndowooza obutambi obwo bwonna bwonna mu bulabye gwengwa omukozi obuyizeemu ki. Nsiiba mbagamba nti nno tokkirizanga kukola mwezi gusooka n'ogenda mu mwezi ogwokubiri n'ogwokusatu nga tobanjizza. Era ne tubagamba tokkiriza kusukka mwezi gumu nga mukamawo takusasudde, kubanga ebiseera ebisinga gy'okoma okulindako omuntu oyo n'aweza omwezi ogusooka n'obeera ogwokubiri n'obeera ogwokusatu
n'oberoke nga sente ezo zigenda ze accumulate nga ekiseera kijja kutuuka afeiringe okuzikuwa. In that igwe okugezaako okubanja sente ezo ojja kufuna ebizibu. Ffe tusiba tubagamba ebintu bino ne tuteekayo obutambi buno because we know these things. Tubadde n'abaana abantu, we know what they are capable of doing, we know their actions, we know their behaviors, we know their habits. So bwe tugezaako okukola obutambi nga buno, don't neglect the video, gituuleko giwulirize. After all, data still wuliriza video, there is nothing you're going to lose, you're learning new things from us. Awo tubagambira nti experience speaks better. Okitegeera mugezeeko okuwuliriza ku biki bye tubagamba. You never know, ekizibu nga kino kisobola okujjeewo. Wabula ate era mundeke mberekereze ngera nziramu mbajjukiza nti subscribinga gwe natanaba kusubscribinga in case otuuse katambi nga kaneeno tovaawo nga tokawadde like nga tokomentinze kumanya endowooza yolowooza ki ate era n'akadde kakwateko nti buli video yonna gye tuddamu okuteekayo ebeere nga ekutuukako bulungi osobole okuwa endowooza yo. Mujje tubeere nga twegatta wamu tusobole okola community eyaffe ne tweyamba woba oliawo imbagala nnyo. See you in my next video.